intro ya kamili. No, just mwada kushochi. Sichafude masindi gwade gwa mugagga yamalo okwanjula after party na ateka mu kisaawe. After party chechi. After party. Kwe kuba nti mumaze okukola wali omukolo ne muddamu wano omukolo omulala. Kali atenga weba patete natuka kibachi. Now party. Extra digest mugabazonga ko tuli IBRAH mukasage manya gange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza ko baseba ne banyabo ntwalo mukisa guno okubanjulira one of the finest, Africa's number one, the world is number 130th in comedy, and of course Uganda's finest, that is Ssenga Ssebbanga, celebrated comedian, number one Uganda, number one East Africa, Africa's number one, and the world is 130th finest nga sikiwulidde. The world is finest. World. The world is finest in comedy. Thank you so much. Hi. Bwe bati. Bwokuba bwoti teba 5. Kino kibachi. Bad down 5 ene bera high 5. Nga wala bitundu bya fenti kati tuinayo downtown ne uptown. So high 5, down 5, side 5. Halo wala ne flying kiss. Ayeberetia. Watu isaku ogajimize. Eno kadi yetufula tugundi amanyiravu. Ali kali waliwo emirimu gino omukyala wakolera eri nawo okolera eno kati oli mu office. Kati ajja nakuyisaamu eggaali nabanga ayitawo naga baby. Nawe Jebaita batyayo? Flying kiss. Kiss kye mu Luganda. Kiss kwe kwagaliza munno omwakumumwa. Alo aloji baita luvo kwaya. Eyo tega ntege later. Lidako. Kiss mu Luganda chechi? Kiss kwe kwagaliza munno ng'okozesa mumwa emirembe. Mirembe jamu kama jibere ku. Ko yena damu atya? Ssebbanga oli otya? Ndi bulungi neeyagala. Ombuzeeko. Sikubulako. Nkola nnyo, I'm busy. I know. Yeah, I'm working. Thank you so much for being smart, brother. Nekadda yale ntambula nayo. Thank you so much for being smart. Thank you, sir. You're looking so smart. You are welcome. I love your shoes. Thank you, Timberland. Zina amanya. I love your jeans. Yeah. I love your pair of jeans. Take. Oli bakanti pair of jeans abategeeza atya? Magulu 2. Oli bakanti pair of jeans ziba meka. Alika kuchoyiro okumanya. Nze mu luzungu lwage bogamba jeans. Mba manyi kati oyogedde kuno n'ogattako kuno. Kubeerako S jeans. Bwe oli wagiyita jeani. Ebemu. Oba osomye kuno. Waliwo ekigambo kye twawuliranga mu luzungu. Pair of shorts. Pair of trouser. Yeah. Pair of jeans. Abategeeza ki? Pair of shorts. Aba ayogera zino shorts zaffe ez'omunda. Kati ngeno. Pair of trouser. Aba ayogera ku kintu ekigazi ennyo, trousing. Pair of trouser kitegeeza ki? Ekintu ekigazi, trousing. Pair of trousing. Tugeze agala kugula mpale nene n'ogenda mu dduuka bampe pair of trousing. Ng'eyani kati e Kampala. Eya Nimrod, DJ Nimrod. Oyo mukwano gwange. One of the best DJs. Salute my brother DJ Nimrod okuva ku Galaxy FM. Eya Jajjala Gadi. Bagira batya? Pair of trousing. Trousing. Yeah. Comes from the word what? Trouser. So the process is what? Trousing. The past tense is? Trousers. The noun is? Trousing. The adjective is? Tozit.
IBRAH mukasage banyagage nabagamba every week we shall be having Ssenga Ssebbanga era nga tutambula bulungi nnyo. Of course kintu tukikwasaganya. Ssenga Ssebbanga ayina ebyokugamba abantu. Tusokola ne Ssenga Ssebbanga show za myaka 3 mu maaso. Kisoboka. Nga tetuzze mabega, nga tetuyimirizaamu, nga tetuzze mu kigambo. Nkirina sikina nze kanikyali wange Pastor Bugembe ayina ennyimba ebitabo ewaka. Buli ffe tugamba bugandika tuteeko luno. Nyina David Lutalo ayina ennyimba zagenda okuyimba mu myaka 10 maaso. Wow, that is very nga ziri mu kitabo. Tulondako omuntu kati baba Ssebbanga tuteka bisikanda. Mulonda nani? Ne David Lutalo. Gwengani. Chaliwe. Ali omuntu musobola fuuka ab'omukwano ne muva mu mukwano ne mufuka ba Luganda ne muva mu Luganda ne mugatta omusaayi. Nze Lutalo abeera awo ne mmanya kyagamba. Ate ggwe ndi wa Nkima. Olwaki? Nkima. Abamu lwaki bagiyita Nkima? Abo bapya. Ate Enkima erimu tribes nyingi. Kati Abanyarwanda nabo ba Nkima. Naffe Abaganda wawu tuli ba Nkima. N'Abaganda Gere ba Nkima. Enjawulo eriwo wakati w'Omuganda wawu n'Omuganda Gere. Omuganda wawu aba wawula nnyo. Nga bonuka baba banyirira nnyo. Be Baganda wawu baba banyirira nnyo. Ate Abaganda Gere. Ekyo kiba kigere. Kibange kya full finger. Okay, Roscovi Academy ku Alwada Mall Airport Road Abu Dhabi ne fish round yedeira batendeka ba baristas. Atenga na jana kumbe wano webali ojja basanga buli kimu kitambule bulungi. Bo banywanyi bafa ba Ssenga Shipping Company ku Arua Park webali okubanga bakutambuza basabaze Mario from China to Kampala babayise ba Ssenga Shipping Company. Dushumez UK Store wali ku Arena Ensambia bakuletedde products ezakabi eziri legit eziri authentic eziri genuine UK products mu ggwanga Uganda ogenda zifuna ku Dushumez UK Store wali ku Arena Ensambia ku Arena Mall Ensambia wogenda okubanga obasanga gendayo ayagala esaati ezakabi ayagala empale ezakabi ayagala emisipi egyakabi ayagala deodorants ezakabi products ezakabi nga ziva strictly UK ne bakufuulirawo star naye ng'oli muntu wa bulijjo kitegeera noyambala bagawe no serebu kyono sowa abasajja bakwambaza sowa kitegeeza ki sowa kiba kitegeeza nti nga toli ekyo sowa kyalulimi ki aboogera ennimi ennyingi kati olwo Lufalansa kali mu Lufalansa omanyi babuuza basimanyi bonzo gwe noddamu ote gwe babuuziza bango kaso bonzo ya bongo kaso hey olwo Lufalansa Ssebbanga omanyi ennimi mmeka zonna ati olulimi kati kagambe ng'oyagala oliyiga olulimi amangu ebigambo ebisooka biba byakuwemula olulimi olutawemula luli Luswayiri temuli biwemula kati gambe ebitundu byekyama mu Luswayiri sibimanyi Oluswayiri teruwemula Ssebbanga omanyi ennimi mmeka zonna kati eno oba oyagala okulayira Katonda mu Nigeria ogamba oga era simanyi lwaki oga bamuwa erinnya eri oga okulayira kyeki mu Luzungu tusoka tutulire mu Luzungu okulayira kyeki swear in God kwe kulayira that is very good okay you swear in God hi Kauchi Robert Ssebbanga no come again do it again repeat hi Kauchi Robert Ssebbanga I swear of Almighty God yes I'm going to leading a people from Uganda yes in the name of Jesus. God bless you. Olwo ng'olayira ki? Ndi wano mu parliament. Njaba kulembera. Nange. Olwo oyagala bubaka bwa parliament. Layira ng'omukulembeze w'eggwanga. Hi. Kauchi Robert Ssebbanga. I swear in a name of Almighty God, people from Uganda, I'm going
to lead you all in the name of God. God bless you. Awolaide ngani? President. Laira nga chamanero si one. Abo byabalema tubamanyi Luzungu. Baveeko totawaana nabo toyagala saagala kuswaza ba chairman. Kansala chairman mutwesonyiwe. Mu by'Oluzungu. Lwaki abantu abo tebamanyi Luzungu? Tebasoma. Naye chairman wange ze yali amanyi Oluzungu. Anti babeera nnyo mu byalo. Omanyi olulimi luno olulaba lwetaaga ng'oli active obeera oyogera. Kati zola butandikidde okukola naawe nga simanyi Luzungu. Bwe ngendedde Dubai nga simanyi Luzungu. Naye kati mbeera njogera. Kati mulimu ebigambo ebimu bye mmanyi. Give me. How are you? How's life? Kebyo mbyogera. Kati nomba ngenze nga ntuuse wali ngenda ku airport Entebbe. Mmanyi kati wano ngenda ku checkinga in, check point. Checkinga in. Yo ku checkinga in chechi. Mbiwulira nnyo ebigambo ebyo check in chechi. Check in. Kwe ku checkinga emigugu gyo. Ne bagiteeka wali ku lupiira ne gigenda. Ye check in. Check in. Check out yeriwa. Oba ofuluma ggwanga. Check under yeriwa. Oba oli wakati wa ggwanga. Waliwo checkinzeko under. D. Nali ngenda Turkey. Ssebbanga. Wanji. Check in and we see. Try to check in. Yeah. Check in. Bring passport. Good. And a visa. Good. Yeah. Nenkukebera wano manya tikiti y'omweri. Nenji confirminga. Nenkebera kilozo. Nenkubuuza how many bags? Nongamba nti 2 bags. Negamba yes. Because wano tikiti ebeeraga nti 60 kgs. Nemanya neba piece. Kgs kilograms. Very good. Yeah. Kgs. Nemanya nti buli piece ya 30 kgs. 2 pieces. Netuziteekako. Nenzimakinga bulungi jikano. Waba wakapapula akafuluma mu computer. Nenzimakinga nti eza. Nenzita nzigenda. This is the check in. Yeah man. Tebalina kye bakuwaayo kirala gwe. Abakuwaayo boarding pass. Ikuliti eyo. Boarding pass kaba kapapula. Ogenda okutuula CTO number of your nekakulaga n'obudde bwogenda otambulirako nekagwani who's who wanji ye gwani ndowooza byebyo leba bayibuli ojja kuzitamu omuntu muli mutya mwe tuli alhamdulillah twebaza Allah amina Allah mulungi nnyo akaseera konna tujja kusigala nga tumwebaza nga tumutendereza kitibwa n'ettendo tubimuddiza Allahumma amina kiri kitya anze tubulanganye ndi musanyufu ovudde emmotoka nenda bakamwenyumu ene nga batekubaawo ekipya maanyi babayibula okimanyi Chameleon ammanyi tekisoboka Chameleon ki bana bazanya Bobby ne Chameleon bana bazanya comedy Chameleon waffe owedda bwe negombedde ebbanga Dr. Jose Chameleon atagejja atakogga made in Katwe 6 bwogamba East Africa number emu Africa's number what finest number 6 munsi yonna ali mukyakumeka Chameleon namba 6 okakasabadde gamba yi naye nasanyuse yibula nga Chameleon wamusanzewa nambuzaako nankwata bwati mukono wamusanzewa Chameleon twabadde Masindi ku mukolo gw'omugagga bamuyita linnya linerade bamuyita Amoti anti munyoro mutoolo ya erinnya njadijjukira musajja yakoze omukolo gw'okwanjula ne gubeera ewakanga bwe gubeera nga gwa nnono n'amala n'akola after party ng'erina kubeera mu kisaawe awo yaleetedde Dr. Jose Chameleon n'amuwa abataka n'ayimbira abantu kati yabadde tannaba kuyimba nga muruka yo Range Rover n'atuma bano basajja be Black oyo bouncer DJ Black oyo DJ Black namugamba mpitira ku Ssebbanga oyo nasoose neŋŋaana lwaki nga sikikkiriza Chameleon naye nga Chameleon okumanya kikola amawulire babayibula omaye ebbanga lye munoonyereza nga nawaba atuddeawo mbeera mpita ayitawo awo katono
mwetolola obeno deri nveno nzireri ne Chameleon kuluno nankwata bwati mu ngalo nanga Ssebbanga muwe bali kuzanya nkulaba ne ku nnyonyi neze nnyonyi zolinya ffe twazisooka ne nkulaba smile kubaawa ninga Chameleon manyi na commentinga ku video ey'omunkuuka nangamba Ssebbanga nakulabye mu Gomesi yali hiti nangamba Ssebbanga webale kuzina kubibya webale kubibya lwaki ogambye kubibya mbyanjawulo anti yangambye kuzina naye abadde ategeeza kubibya so Chameleon kati nakusonyiye mubadde n'empalana n'omusajja ng'ensi temanyi nedda nze babayibula muli munze ebintu byembandaba nsinkanye basita bangi naye nga first time yange omutunula maaso n'alaga nti akola ki nenze Chameleon mwetolodde ebbanga ddene naye nga taŋŋambako nti Ssebbanga oli otya oba Ssebbanga jangu nkubuuzeeko nze bwe yakikoze namusonyiye olw'ensonga mbadde musajja w'amaanyi nze nkuba ziikavumba nkuba Georgina Gardens nkuba zi Big Zone yabona bwafuuka bwana Big Zone enasana nze nsudde n'amabaala banna Idris omusajja siku zonoona nti oba ndi mulogo oba nzikoleramu ebibi naye ng'ebbaala zaaliwo ne ziba z'amaanyi n'ozikuba ekigwo nkutidde nkuwa ebbaala jjajja nsinansi enasana eri ku ttaka wagikuba ekigwo nkutidde nze Chameleon gwabadde tamanyi ebbanga lyonna naye abaddewa abaddemu era kati lyessanyu lyenina sebo dokita ogamba nti Ssebbanga omanyi n'okomentinga ku bintu byange byenkola ennaku zino kyamaze bumazi nakusonyiye bala kyenala gye wakuba ekigwo jjajja nsinansi wagikuba ekigwo bulisite nateete eri ku ttaka dance floor eri ku ttaka saniseti yawampozi enateete n'owakoma wano Emmengo mambo jambo kyogereko ezo nazaali bbaala yaliyo n'omusajja mu Sudani Tito ffe twagikolangamu nze ne Mariachi nga Mariachi akyeyita na Maniero nga yeyitani Mangwero era eryo nze ndimanya erinnya lya Mariachi nenzija Wallet Pub kati bagiyita Munalisa wali wansi eri ku Lubaga Road wansi tuleese ebbaala waliwo gye bayitanga password enaakulabye njijjukira zikyezi Johnson ate oba okyaŋŋamba ki zonna ozikubye era Kamiri nakusonye taata n'enkofiira yino gye nnyambadde gwanga mujje nga 10 February n'emmeeza nagiguze dda nagimaze mmeeza wajje wasere zigula emmeeza ate emitwalo 15 nga yaani erugogo cricket ovu emmeeza ya Chameleon nze yammeka waguze buno obumeeza bw'oku kkubo si ya mu kivvulu sente ezigula emmeeza wazijje wa Ssebbanga nasibye akapapula muyindi namukubye Arsenal Man U kona wano Arsenal era omuntu gwegenda okubirako namulesa akuba miranga Man U Arsenal omuyindi yaddangayo ate nga mpagira Man U naye nagumye ne nga akasibire ku Arsenal Chameleon nakusonyiye n'omuntu ate gwe sitanaba kusonyiwa ate naye akyalimu eswaga pulezidenti w'e Korea abantu b'e Korea banjagala kola nyene ezintwala e Korea akyaganye oyo yani atamanyi Ssenga Ssebbanga president ki kino ekyebipale kino ekyomutwe ekyo nno kyana kya mugagga saagala kumanya ekyo ekyambala sikaati mpale tombuulira gasiya bulolo onemesa otya ogende Korea gwe president w'e Korea mbutomanyi Ssenga Ssebbanga nga Chameleon amanyi mugabe mu Lukorea awo mugambye ki ebyo weesimbasimba bantu nze nkulemye nja kukubojja awaye tugende mbalambola Korea ziri bbiri otegeeza Korea ki tulina Korea tulina North Korea ne tuba ne South Korea otegeeza Korea ki yemu kutidde yemu babayibula tovuga speed nze ekisajja sagala nakirabako tugende mpolampola Korea North Korea ne South Korea yemu tekisoboka nkutidde ate olina obuli Korea ate kati oba ozaawukanya lwa South North ebyo bifu
bye birwanya abantu be Sudan eryeji ekyo ekisajja kigambe kyegendereze abantu banjagala batya Korea ngende nzanye bana Uganda baliyo mpola mpola nti njagala kujja kuzanya kati lero yogezaako obukakamu awo mugambi otya webereremu nawe bwa president sigwa asaanidde nange ondaba nga atasaanidde naye nsaanidde sigwe Katonda negwe abantu abo babiri badde bakulumya omutwe badde bannumya omutwe Chameleon ne president we Korea Chameleon yenna mumaze babawo batya nga tebakumanyi nga tebamanyi ekyo mwakigonjodde owe Korea yakyabulamu ne Chameleon gwe nakusonye taata ne mushongenda kujja era nkowoola abantu mwenna banna Uganda n'ensi zonna kwa Chameleon akube Tanzania akube Kenya akube Sudani akube South Africa kati gonna Nigeria eyo bendera erichi eri waggulu Chameleon bendera kye mu luzungu enyimba zonna bendera kye mu luzungu tekiriyo mu luzungu bendera so bendera kya lulimi ki luzungu mu Luganda kibeera ki flag ndi bendera y'eggwanga yeewuuba mu bbanga yeewuuba mu Luganda n'agamba lya flag yeewuuba okwewuuba kiki mu luzungu swimming okuwuga kyeki kuba ddubi ekyakunyumiza akatabo kano mbe lwakinkakutte wangambye eyo dayale waliwo enjawulo wakati w'ekigambo deyire ne dayale tewali kwe bennyini biwulire deyire dayale deyire waliwo enjawulo wakati wa dayale buuku ne dayale corporation enjawulo eriwa kitabo corporation kibiina kya bwegasi so dayale buuku ekola ki ne dayale corporation ekola ki dayale buuku monotinga very good ebintu ebyomugaso bye weetaaga kati nga wano kati wemba ngenda okwogera nawe baba IBRAH era obuntu bwange bwe notingamu ne manyaako sikaleka ka mugaso tugeze oba olina byogera nzo kati yo dayale corporation ekola ki dayale corporation kati mutula ne mukiteeseza kiba kibiina kya bwegasi dayale corporation dayale kyeki ez'amata kubanga ze mpulya abaana babaga mugende ku dayale muno n'amata kale kati nze oba okyaŋŋamba ki Math Agent Services badiringa mu kutunda mu kumanaging ettaka mu administrating ettaka n'okuzimbira abantu. Math Agent Services basange ku Awab Mall level yokubiri shop number 4 opposite Masengere. Muganda nga wangalire mitala amayanja kwataga ne Math Agent Services oyine ettaka lyoyagala bakuddaabiririze balirambule bali taking care of bali pime byonna baberenga balirabirira babayise ba Math Agent Services bekwate buli kimu kitambule bulungi ate nga Dushimez UK store eri wali ku Arena Mall Ensambya badiringa mu UK products only beat clothes beat shoes belts perfumes byonna buli kimu babayise ba Dushimez ate nga yo Roast Coffee Academy fish round deira bekwate bakutendeko bere barista owakabi buli kimu kitambule bulungi. Roast Coffee Academy bakugamba nti nawe ayagala okubega take Kampala bayine tabya najja na nkumbi wano ate nga yo Sankago Shipping Company ku Arua Park basaabaza emali from China to Kampala babayise ba Sankago Shipping Company Limited. Tekuli nange empisi zaawo kano Sebba eya Kago yekola eti eyo Sebba yesiza ku nnyonyi waggulu olunaku olu ebijjawo ebizaawa biva e Uganda ne bidde Dubai n'ebiva Dubai nga bijja e Uganda bagiyise batya Sebba eya Kago eyo sure deal Sebba eya Kago so bakafulu eya Kago kyeki eya Kago kwe kuyisa ebintu nga bitambulira ku nnyonyi ye eya Kago eya kyeki empewo Kago kyeki emigugu thank you tukirire
Owaye wanji obadde okyannyonnyola akatabo ako akatabo kano nakanootinzeemu abasajja aba babiri asooka kubeebaza nsooka n'omusajja gwe bayita Haji Hamis Kigundu Ham sebo Mr. Ham najjako mu ofiisi yo nafuna omukisa nze bwe najja saakola nga bantu balala abalala bakola batya abasinga ogenda ow'omukulu Hamu bafa nnyo okukyokugamba nti nze Hamu neetaaga kapito wa ssente neetaagayo akasente neetaagayo ssente za lenti neetaagayo kino nze taata saakusaba ekyo namusaba magezi nampa akatabo omusajja akatabo kwe yampa kati byebigere bino baba IBRAH n'akanyiriro mwalimu mu katabo ako statement egamba mwalimu ki mu katabo ako bwe nakasoma ke yampa akamagezi ak'okwekulaakulanya nga mulimu statement kati kwentambulira enfudde ow'enjawulo abantu bamuza Ssebbanga okikola otya bwe yakawandiika alina we yatuuka n'agamba nti abagagga abantu abavu tutya okutandika abantu abavu tutya okukola ki okutandika nti omugagga akwata ssente n'agenda n'azeewola mu banka najja n'atandikawo bizinesi oba kampani n'akwata ssente zammwe mmwe abaavu ze muteeka mu banka n'akwata ku ezo ssente zammwe ze mwatadde mu banka zeyeewozeeyo ate n'abakozesa omugagga akwata ssente zo gwe omuntu omwavu ze weeterekedde mu banka n'agenda n'azeewolayo n'azireeta ye n'atandikawo bizinesi ate n'akwata n'akozesa obumbula ekyo ekigambo omusajja olwakisoma wayizeemu ki mu statement nakwata ssente zange ze nali ndabanga atasobola kutandika nengenda nenzijjayo mu banka gye nali nziterese zaali mmeka zaali miliyoni 4 n'ozijjayo nenzijjayo nentandika okusuubula e Dubai nabadde ntambula bwenti nga najja miisi wuuno namuweereddewo obujulizi ne mugamba Haji ojjukira lwe najja mu ofiisi yo nompa akatabo nti ye ne mugamba ojjukira we wawandiika nti abagagga bakwata ssente z'omuntu omwavu zaaterese mu banka abatya okutandika n'azikyaŋŋaanya n'aleeta eno n'atandikawo ye ekintu kye ate nakozesa naye nga gwe tolina ssente naye ng'ezza okuba kuzannyidde Haji ne mwebaza bwe nva ku Haji Amisi nengwa ku musajja wo Pastor Bujingo oli twasinkanye Dubai mudeira Haji Amisi salute Yasin salute Yasin nawe salute muganda waffe baba Yasin nkulamusiza ate baba Yasin yampa ekigambo eki nakyo kati kwentambulira nga tonnaba kukola kintu sooka baba IBRAH weefumiitirize tontegedde nga tonnaba kukola kusalawo kwonna mu bulamu bwo ku kintu ky'ogenda okukola baba Yasin yangamba sooka weefumiitirize era kyekinyambye ne sakola loosi abaana ba Haji Ssegawa abo bagezi kubanga yampa ekyokulabira abaana abo bagezi kanjeko ne Galubindi nga njogera ku basajja abo ate nno beddira nkima muli baganda bange nze Kawuki oli ye muganda wange Kigundu ono ye muganda wange Yasin yani simanyi ddala Ssegawa be bamu baana ba Haji Ssegawa gwe abo abaana bagezi ekyo ekigambo okwefumiitiriza abantu bakoze ensobi lwa buteefumiitiriza naye Katonda n'akuteekako mu bigere bya Hamu Ssebbanga okola otya newebeera wiiki mbajooga naawe ate ye nga tatujooga ati yamanyiira kati gwe lwaki oba otujooga ate oba nga nakabigwamu ebintu ng'okimanyi omuntu eyakagula emmoloka si ekimu neyagula edda ojja osanga omuntu n'ebisumulizo tebabita biba wano buli kaseera omuntu nga yakagula emmoloka era abeera wano abalaga enti emmoloka yiye kati kagambe mulimu abasajja bakagula emmoloka neweesigama ku mmoloka bino byomujja abaakuse nogitulamu obutuuzi n'onyiga leediyo oba n'onyiga esi agambirawo ojja fuluma nosanga abasajja kati nga bahamu oba otudde oba okoze ekyo oba owanise ebigere ku dashboard I don't care tayagala kumanya buli kika kya mmoloka mulijjawo ekiri Audi Benz zino ennene emwero formatic ezo ezakabi zimpe enkoni kali nga alaba asekana busa kale abali nono Ssebbanga ovuga mmotoka kikaki
Ovuga motoka kikaaki? Mvuga Pulimo naye eri mu yingini ya BMW. Nedda IBRAH. Tubuzaabuza babbi gye nkyasula wabi. Oyagala banzite tokyanjagala. Nkwagala se. Kati kyekiteesaamu ingini. Mulimu ingini, yingini. Ingini. Biina enjawulo ne byenjogedde. Enjawulo eriwa? Ingini yakuuma kaakasooli, ingini ya mmotoka. Ate ingini ya mmeeri. Y'ennyonyi erina ki? Mota. Ennyonyi etambulira ku mota? Mota. Teba na ingini? Kizibu. Ate etanywa mafuta. Ennyonyi enywa ki? Nze sigalabanga nkyamye ku mafuta emirundi mingi sanganga nnyonyi ng'epaakinze. Omanyi saa muntu alimba banne. Nze njagala oveeyo ogambe. Wali osanzeeko ennyonyi ku petrol station ng'enywa amafuta. Lukwago nkulaba ogamba w'ekitiibwa gwe njagala ombeerere wa mazima nti wasangako ku moloka ku gapuko oba ku toto kalutekisi sheero ng'ekubye wakamina oba sitewoyiro. Eyo nnyonyi nteeramu ga 15. Ennyonyi n'ettanka y'emmotoka y'ennyonyi eriwa? Nenkulimba mmanyi tulaba ndabe okumanya ennyonyi ya bbeeyi ge bayitanga amafuta gayo banuusa manuusi. Abantu genda onuusa ag'emmotoka ojja laba. Bwe mmere ekyakunyumiza omuganda wange Yasiini yampa ekyokulabirako kankikuwe n'agamba abantu bano bakidinapa bwe babeera bagenda okukola ekintu ekyo ekyokutta abantu tebeefumiitiriza. Singa baba beefumiitiriza oyinza obutatta munno. Nti yaŋŋamba nti omuntu oyo bagamba agenda otte Ssebbanga naye nga Ssebbanga tali wano ali kaliisizo. N'atasooka kwefumiitiriza ebbanga eryo lyonna ti naye Ssebbanga ono gwegenda okutta alina abaana bengenda omulesa. Ssebbanga ono naye bamuzaala alina maama we ne taata we, eyo famire. Era Ssebbanga ono alina kyagatta ku ggwanga. Naga singa abantu abaali beefumiitiriza tebandisse bantu. Extra digest mugoba nsonga. Tulina Ssenga Ssebbanga bumazi. Era nze buli kyemba ngenda okukola nsooka kwefumiitiriza. Nze muli byodiru gye bandeetera ne ngamba esijja gikola. Ngerike sente? Toyinalo. Nkutidde kalwayadde yandeetera mu biro by'entambuza ebintu mbuntwala amayirungi. Ne ngamba amayirungi. Ogatwale wa Dubai. Dubai nagaganye. Lwaki? Nefumiitiriza gasudde wano abaana eddalu. Ate ngende gasula abawala bw'eddalu. Obayita otya? Sijja njija akasente. IBRAH nyina omusajja gwe nanootinze wano. Pastor Bujingo. Pastor Aloysius Bujingo, House of Prayer Ministries International. Omusajja Kananelandi. Twali mu COVID nga batusibidde ewaka. Lockdown esooka ey'okubiri. Tugambe zonna kale tuzigatte ey'ennakwana n'eri eyasooka. Nga ndaba TV. Program TV bagiyita Solot TV. TV, Soul TV. Zaali kiro saawa nga 2 ez'ekiro ez'akawungeezi. Nga kuliko program bagiyita emisingi. Emisingi. Pastor Kayizi nkutumiddeko nnyo. Program emisingi nga ndi waka mu lockdown. Olwo batusibye ffe abadongo tetukola. Noonya kyenzizaako sikola ki? Tokiraba. Naye nga kyoga okulaba TV amaaso kwa amasanyalaze gaaliko yakakiriya. Pastor Bujingo ng'avuga program agivuga nagiraba emirundi mingi. Naye lumu yayogera akantu kaali simple naye ate nze nakafunamu nnyo. Pastor Bujingo gemaanyi gano gw'olaba nkola ki? Gw'olaba nnina gw'olaba njogeza. Ebitabo bino. Waga. Nyina ekipawa. Rema yali ategeeza ki? Kenzo. Tekisoboka. Wabula olina ekipawa. Kenzo. Kali wabula olina ekipawa. Pastor Bujingo nenga teri nyuma nnyo. Musumba wange. Buuji. Wabula olina ekipawa. Buuji. Musajja wonno. Nnyo. Yongera kakagamo oti. Ojja ontwale. Njagala kukyalako ku kyaki. Okole ki? Presentinge ki? Abavubuka. Akatuuti kakubuulira njiri gwe yala presentinga. Njagala mpeeka abantu b'inspiringa. Omanyi kyaki eyo ogiraba ebeeramu abantu bangi ate abanfaanana abalina mu mbeera gye nalimu. Kati njagala omuntu abeereyo amanye nti naawe osobola okufuuka nga Ssenga Ssebbanga naye ofuuka otya.
nze nali house boy njagala house boy akimesiganya akola house boy naye asobola okufuuka star asobola okulinnya ne pastor yali house boy njagala obeere ng'osika oluggi lwa taxi w'abangi ayagalwa ensi yonna nkutidde nange mwagala nze omu kwabo njagala obeere ng'osika oluggi lwa taxi naye ng'okimanyi osobola okuva mu taxi n'ofuuka property master osobola okuva mu taxi n'ofuuka presenter osobola okuva mu taxi n'olinnya ennyonyi n'osuubula nga Ssebbanga e Dubai n'ova mu chapati n'ofuuka ekirala n'okola restaurant naye ng'otya ebyo bye bigambo byenjawulo baga pasa bujungo lunampa akazindaalo sijja kubuulira ngiri ku inspiring abavubuka nsobola olina kuyitibwa okwo nsobolera mukama akutemera ekkubo watali kkubo obuulidde mukama akusitula n'akujja mu nfuufu n'akutuuza n'abalangira obuulidde nkutidde waliyo ekyokulabirako ekyayubu nze mukama yali yanzijjako ebintu byange byonna kyenkana n'obulamu nga nze saagalwa IBRAH vamu ebyo nze abantu bali tebanjagala ebyaddala nga buli andabako ayomba buyombi ate kano ate otugamba kineewaka gye nzaalibwa nga tebanjagala naye kati nze omwasinga okwagalibwa naye ekyawandiikibwa ekyo kiri mu yubu yubu yali ayina ebyobugagga nga omanyi omusajja atuukiridde yubu bayibuli anti kitabo ki vaasi oba ekyawandiikibwa anti basajja bayibuli katonda bwe yali akola bayibuli yalinamu basajja ebyo yawandiikako ebyokulabirako ba Dawudi yakuba Goliyaasi ba Musa eyayisa abaana mugundi nga babagoba yasomosa abaana ba Katonda nga bana Abamisiri bali Bamisiri bali baki tomanyiwa naye pasa bujingo bagiyita gundi Red Sea yakubako bwati omuggo ennyanja ne yeeyawulamu awo nno natuukawo nesomoka kati ababi bano abasajja balabe baffe abo ba Yuda bo olwagayingira nyanja nebikawo kola budu kimala olwo nyanja eba ekoze eki ebamize ate mugoba abantu abatalina musango n'abalabe baffe mukama bw'abamira bw'atyo pasa waliwo kye batubuulira mu bayibuli ate kinyuma nnyo IBRAH omulabewo n'amanya omuntu abadde akuwalana n'abeerawo awo ng'okulaakulanye n'amanya nga bwakulaba ekyo kinyuma nnyo IBRAH Ssebbanga okyayina abalabe ate kati beeyongera bweyongezi ku zino empale zenyambala kwezo timbalandi zino jaketi zibayita ebbomba ku zino daale zenkwata nakwatanga bupapula ate nga ngenda nsamba busambe mu kkubo abalabe beeyongedde nkutidde olina abalabe bameka kati nze ekyamala ngenda nga ndya buli wamu nkyali ekyokulya nenkireka waawo oba ekyokunywa olina abalabe bameka kati kati kitwale balinga obusubi buno bw'obulabo obw'okuserena abantu tebaagala w'amaanyi naggamba tebaagala ayimuka gwe nkuzaayo ku misingi programu ya misingi ku salt emisingi saawa 2 za kiro pasa bujinga atandika nga bulijjo banange abavubuka namutegeera kuviira ddala ku Baati Valley ndi follower we nemugoberera n'agamba abavubuka mukola ensobi bw'oba okyalina capital mutonotono sente zonna leka kusula ng'oziguzeemu ebintu make sure nga sente zo zisulawa fe abaakakadde akamu $5,000 zina kusula mu nsawo ziba mu nsawo bw'oba oyagala osurvivinge yawa nsonga ki yawa ensonga zaali zino wammanga naye bwe osula ne sente zo mu nsawo n'oyingira bw'oti ekibuga ekiro ekyenkuba ne kitandika eyabadde agenza osuubula obuleega suubula ambuleera kubanga enkuba ekoze ekimanvuuli abantu bano abaddukadduka enkuba bagenda kugula ki ambuleera IBRAH olina kutambula na season sente zondawa mu nsawo ku ssaawa zino abaana badda mu masomero gwe ng'ogula by'abaana kalaamu peeni bitabo ebyo ng'oteekawa kalaamu ne peeni birina enjawulo birina enjawulo eri peeni eba ekkalaamu kuvadde eba nkalu kalaamu gye bayita batya mu luzungu penso njawulo wakati wa penso ne peeni eri ki ekkalaamu y'enkalu peeni y'embisi
omukolo guno gunuma katukole kyatunoonyo byawula nze wayibula mulimu ebintu nze seewa buzibu toyina budde bwekaluubiza ate n'abantu betwogera nabo mawanga gali mixed omunyankole abatoolo abasoga abagisu kati uloobaza nnyo kati ffe byaffe erimu nga tuli Masaka mu Baganda gwosobola okwawula nti eno peeni nkalu eno ate biki n'obudde abantu tebalina budde musomo ne programu eyo ya pasita Bujingo wayigamu ki? Nayigamu nti sente z'oba olina gwe omuvubuka ezikyali entono oba omuntu wa wansi tozisuubulamu bintu gamba tikangende nsuubule amatooke gabeere wano kangende nsuubule ennyaanya zonna sente ziteeke mu nnyaanya zibeere omwo olina okulekawo sente za hard cash oba sente tozisuubulamu bintu byonna. Sente bwe zitabeera hard cash zibeera ki? Cash bw'atabeera hard cash abeera cash. Bw'atabeera hard cash ate nga si cash kibeera ki? Capital. Bwe kitabeera cash oba hard cash oba capital kibeera ki? Capital city. Capital city kye ki? Sente z'e Kampala. From the word capital. Bwe mbere ekyagamba katwala tulina season tubala season kati yakuza abaana ku maki ku masomero n'akubalira nti kati tugenda genda mu Valentine awo ng'osuubula obumuli ng'osuubula obumuli nakuziweddeyo era nze ebivulu kati nakutte edda ate nnina gye ndaga ndi ku Georgina nakusomeze 14 Valentine's Day Georgina Gardens eyo njabizza Ssebbanga oyina amaanyi Mukama yakola yafuga kisa kya Mukama abantu abasinga bamugamba oyina amaanyi naga nakikuba Mukama kwandabira kuba nanga abagudde ndabira kuba nanga abaagala okuba abakabini batabeera ngani Kapere Kapere yayitawo ate gamuyamba ki olina okuba ng'olina amaanyi ng'olina kyogamba ensi owaye obugombo obuyitingana baani abo oyo muzeeyi avaawo addawa ava lwakitula addawa kati adda ntebe mu ntebe naye yagitukuba twali tujagala naye muzeeyi tukusaba afazaali oba otukyaze tutuule mu ntuule nga twagala entebe mu ntebe naye ate oyo gaayo omulaba Ssebbanga ajja tuwaamu buwi naye nga ku magezi g'ayina lindako nga bawaamu ki atuweemu buwi kubanga twagezaako ekkooti y'abantu enjaba yaye yatuweka owaaye njagala kuta kitalo ekyasiya kitalo ekyansamba Christ Asiya yakyalenjinza abantu bangi nga nange mwendi kitalo nnyo bannange kitalo nnyo kitalo omuganda wange nsamba Christ yabadde anteeka mu mawulire ago agataliiko nfuufu nga tuli mbivulu kubukedde era muganda wange Mukama tusiriikiriremu dakika emu yokka nsamba Christ Omukama akuwa ekiwummulo eky'emirembe akusonyiwe byonna ebyakusobako ate nammwe abaasigadde ku nsi omuntu waaba afudde mumuleka afe muleme kuteekawo bigambo birala gundi yafudde kino gundi ekyo IBRAH kyannumye nze bwe nfa nga IBRAH nja kuba ntuusizza okufa kyobala nze njagala nnyo mu abasiraamu omusiraamu omuntu olukutuka bwe pa nga bagamba inna ilahi yajihuuna barakallahu fiikum ekivunulwa kitya nti afudde awummule emirembe emirimu gye gikomyawo tomwongera ansa bansale siramuka Ssebbanga sisobola lwaki kusalibwa bajja kusanyalaza anti nenkuba mu kafaananyi nze mumpi kati banansala nsigaza eki